Lira galiwo galaga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aggiddwayo e Namibia era n'atwalibwa mu ggwanga erya America. Ssaabasajja Kabaka asiibuddwa e Namibia bwe batyo ne bamuzza e Germany. Bano nno bakweka Ssaabasajja Kabaka olwategedde mbu abataka baatayise bo bali mu kitundu ekyo bali mu kuzannya emizannyo gya Mwami Tebukabulwa era baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti ye Mwami Museveni yajja kumalawo Buganda, yajja kwonoona, yajja kusaanyaawo, yajja kutuggyako ekitiibwa kyaffe, naye Katonda atalya nguzi abadde akyatukuumye. Katonda atalya nguzi ate nga mulamu abadde akyatukoledde bulungi era nga tugenda kulaba bembeera nga bwegenda okuba naye ng'ebigambo byebyo embeera yeeyo baganda bange mikwano gyange. Twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka nnyinimu ne twongera okusabira mwenna abaagala Obuganda na mwenna abalumirirwa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bannange twongera obajjukiza nti tuli wamu nammwe, ebibanyiga naffe bitunyiga era ebibazitoowerera naffe bituzitoowerera ate wekituuka ku bizitoowerera Kabaka waffe bannange bituzitoowerera nnyo. Baganda bange mikwano gyange mawulire geego Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amaze okuba nga aggyibwa e Namibia ate nga yoyolekerwa eggwanga erya Germany. Tujja kumusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka waffe, Mukama amutusaasirire amututangaalize ate era buli kimu kitambulire ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza nti tujja tuuka ku nfundikwa y'ekintu kyaffe. Woteri wamusinkanya ngeri Amerika era gyatambula nazo okutuuka okugenda mu Amerika yavudde ayinza okuba nti alandinze naye nga ajja kuba yeekweka. Na kino kankyogere naye ngera kyogera nga amaze okubawa information eno. Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti mission yo ne banno yakusaba nnyo Ssaabasajja Kabaka mwe mukole bye mulina okukola, naye ndowooza owulira kikutokota era pressure ekuyitiriddeko. Gwe kennyini okimanyi nti nno essaawa zino pressure ekuli bubi, toyagala kintu kino kisemberamu. Kati kambabuulire, teweewuunya ng'owulidde nti Omutanda afulumiziddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika. Teweewuunya okuggyako nga bakiremesezza oba nga kigaanye, naye teweewuunya nti owulidde nti Ssaabasajja Kabaka afulumiziddwa n'ayingizibwa eggwanga lya Amerika. Muyinza obutakiwulirako naye nze kankifulumye ng'obudde bukyali. Teweewuunya nga bakugenda Ssaabasajja Kabaka agenze bamututte mu ggwanga erya Amerika naye nga bagenda mutwala batya. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengejja yakwataganye baddokita balinga babiri bakafulu mu ggwanga erya Amerika ku biragiro bya Yoseri Tibahabulwa ne bagamba nti balina omufunira amalwaliro ge bayinza omutwalamu era bwati bwe babadde okusinzira ku baana abayita mu bisenge bya zilaputopu n'amasimu abakola omulimu gw'enjawulo. Yoseri bamutaddeko pressure ate tayagala kusemba na kintu kino. Yagambye bwati mu conversation between Mayiga n'abasawo ng'abasawo bamugamba twagala kufuna confirmation okuva ewa Yoseri. Yoseri ng'ayita mu bawandiisi b'abeekyama bino bayogedde wakati waabwe w'abasawo ne Mayiga n'abakozi ba Museveni abeekyama. Bagambye bati babiri mu Luzungu nti kansoke mbise mu Luzungu mbize mu Luganda. Please let Kabaka know that we have 2 hospitals and Atlanta, but we will go to Washington DC for better protection. Nti bwoba otuuse tegeeza Kabaka nti tulina amalwaliro abiri ge twagala okugezesaako tulabe naye nga waliwo eri mu Washington DC ne mu Atlanta naye ndowooza eri mu Washington DC lyandibadde eddungi. Don't talk about the private jet yet.
we still need to get a yes. Bamugamba tageza n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka oba omuntu yenna nti bagenda kufuna ennyonyi ey'obwannannyini n'omujja e Namibia kubanga bakyalina okufuna go ahead oba yes okuva ewayoseeri. N'abagamba let's only talk about the hospitals right now. Nti katusooke essaawa zino twogere ku malwaliro ge tugenda okukkiriziganyako. Namugamba nkubira ku lukomo lw'essimu essaawa yonna naye okuba ku ssimu yange gyemma gy'olina eya WhatsApp tusobole okukola ekintu kino kiggwe mu bwangu. Mugambe nti amalwaliro gali abiri gokka naye nze lyesinga okuba nti njagala ategeere eddwaliro erya Washington. Tuyinza n'okulowooza nti tusobola omutwala muri Atlanta niyinze okuddibwamuuko era n'okuyambibwako mu bbanga eritali lyawala. Zamutegedde bulungi. So teweewuunya nga owulidde oba towulidde nti Ssaabasajja Kabaka bamututte mu ggwanga erya Amerika olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bamaze okukola save mu Namibia teriyo yengensi ya Africa y'eddungu teriyo facilities nza kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ate kijja kusoundinga bubi ti Kabaka yakoze eki yafunye obuzibu mu ggwanga erya Namibia kati bagezaako bino byogedde okubalaga nti nze mbabeera mu maaso ne mbabeera n'emabega abantu bano zamukitegedde bulungi nnyo. Wasanyisa nti nayinza okuba alandinze oba tannalandinga mu ggwanga erya Namibia kubanga tebasobola kufuna Ssaabasajja Kabaka muteeka ku nnyonyi ya bulijjo ey'abasaabaze balina mufunira nnyonyi ya bwannannyini emuvuge okuvaawo mpaka mu ggwanga erya Amerika. Kati mu ggwanga erya Amerika eyo gye baagala omutwala amalwaliro nga babuulidde twongere okukuba omulanga kubanga nabagamba nga bwe kyali ekya Olanya ng'ekyolanya bwe mwakyulya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyolanya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyolanya bwe kyali nakino baagala okikola mwenna abagobera sitole ya omugenzi Jacob Olanya yali former speaker nakino baagala okikola. So nno y'ensonga lwaki omwami ono alandinze mu ggwanga erya Namibia olwaleero. Mutegedde bulungi wantu awo. Naye nga weewuunye omukulu ono yalina medical reports za Ssaabasajja Kabaka yalina ne passport za Kabaka naye nga mbategeezezzaako nti Kabaka yali aligenda kubeera transferred mu ggwanga lya Amerika bano babikyusa nga bwe baali baagala. Awo tuvuddewo nga batugamba nti akatali kabbe amagumba olyosuula mu mulyango. Omukulu David Mpanga ne mukulu Twaha Kawasi abakungu Emmengo ntegeezeddwako mukubira mikwano gya Kabaka gyonna n'abantu abanene mu Buganda nga mbagamba bambi teboogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka olwadde we nawa gyali. Mukulu Daudi Mpanga Loyo Mutendeke kuva ddi nga muyina olukusa okugaana bannayuganda okubuuza n'okutegeera embeera Ssaabasajja Kabaka bwali nga mukuba amasimu Twaha Kawasi. Baganda bange njala bategeeza ffe tetulina gwe tulwanaye twatega kintu kimu Ssaabasajja Kabaka ali luddawo. Gwe lwaki okwata amasimu n'osiiba ku ssimu ku switchboard y'omulanga obakoza n'okozesa essimu ze ez'omungalo nga mukubira abantu ababiyitibwa mubagamba temugeza ne mwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kikye mukwekerera. Daudi Mpanga Twaha Kawasi oba y'omumyuka wa Katikkiro owookubiri owakusatu saagala kumanya lwaki mukubira abakungu abasajja ba Kabaka mikwano gye baleme kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kikye mukweka Daudi Mpanga Twaha Kawasi nakali akasajja kakani kana kemiti yana ku bugalubindi akali n'obunyo obukalinga obw'emmesezi n'ensulima mukolera ndi gwe mwagala okuba nti muyimiriza abantu okubakubira amasimu tebageza kubuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nakyo ekimuliko mweddeko ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. David Wasajja ayagala mu ngeri yonna esoboka
okuba nti otta Ssaabasajja Kabaka godde mbigire ebyo ekitasoboka njala kutegeeza mukulu. Jjajjaffe Kasujju Lubinga yakubuulidde n'abalala baakubuulidde okimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda baalula abaana ne bakolebwako emikolo naffe abantu ba bulijjo. Neggwe ku myaka gyo ogenda mu myaka 6 oba olina emyaka 6 tewayalulwa mu nkola ey'abalangira. Kati nga ne Kajjaga kennyini gye baalulira abalangira n'Abambejja, Kajjaga mwamutunda gw'osuubidde ku myaka gyo gwe yeerippa nti ogenda kufuuka kabaka wa Buganda mu ngeri yonna esoboka. Ekisooka nnyoko si mukazi Muganda, you don't qualify. Ekyokubiri toli mwana wa Muteesa. Ekyokusatu tokolebwa nkomera ekolo gy'abalangira ku myaka 6. Where were you? Wali ludda wa? David Wasajja at 60 if I'm not mistaken, or you are approaching 60. Where were you? Mu Buganda omwana alina okulya Namulondo ateeka okubanga nnyina Muganda ne taata Muganda, maama si Muganda. Ate tuli mwana wa Muteesa. Tewakolebwa ku mikolo gy'abalangira. Kati ku myaka gyo egigenda mu 6 banaakulaba ssebo ng'ogenze olw'okuba mwagala kwefuutika omutajja ogende e Kajjaga bakuggyemu engoye batandika okwalula. Kisoboka kiteekwa egyo emyaka gyo mukulu. Kulanga ebintu bisoboka. Era njala kkubira omulanga Jjajjaffe Kasujju Lubinga. Njagala oveeyo obuulire Abaganda. Mu kaseera kano we tulina okwogera buli kimu kyonna ekyali kisirikiddwa. Wandibulidde Obuganda lwaki omukulu ono eyeeyita mutabani wa Muteesa, lwaki ku myaka gy'egyo gy'alina teyasobola kwalulwa ng'abalabe baayalulwa, era atwagaza ki? Obuganda bwandiyagadde okutegeera ono ayagala Obwakabaka atayalulwa nga takolebwa nkomekolo gy'abalangira atwagaza ki? Kiki ekyatuukawo? Jjajjaffe Kasujju Lubinga Obuganda bwandiyagadde okumanya abalangira bakolebwako emikolo nga bakyali bato nga bazaaliddwa. Kiki ekyatuuka ku Wasajja ku myaka plus egigenda mu 6 teyakolebwako mikolo gya kirangira era teyalalulwa? Bagenda kwalula ddi? Aho nvuddewo. Mu system buzaabuza ofuge era n'okukola abantu okubafuula nti bali bize nnyo. Njagala nagga Abaganda njala mwetegeerere. Mu Buganda nnyinimbwa abataliiwo tewa bakikolebwa kyonna. Webuze lwaki emikolo gikolebwako sipiidi mu Bulange Mmengo era nga n'ennyiri Matikkira ataliiwo nga nabo kennyini tebamanyi gyali baalonkinza amatikkira era bagalemeddeko nti gagenda kubeerawo. Balonze n'akakiiko akagenda okukola amatikkira ago. Mugenda gakolera baani? Mugenda gakolera bannyammwe bakitammwe baani? Ne bw'obuzaabuza ekintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijjayo. Mmwe abali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe, ebintu bigenda kuvaayo ku lasiti byonna nga bituufu. Mulyeetondera Obuganda bugenda kukola ki? Olunaku lw'olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy. Oluvannyuma lwe bataddeyo engeri y'omwoleso naye ekibadde ku Bulange olemwa. Nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda bagifuula ya comedy nga bataddewo obugologoosi buli mu kuzinda ekitaba Bulange bagifudde ya comedy. Taba kino ekyo kibadde Bulange olwaleero. Amazanyira akala mugenda kutya.
Ambazanyira akalala mugenda kuki. Tata Muganda, mama osi Muganda. Ate tuli mwana wa Muteesa. Tewakolebwa ku mikolo gy'abalangira. Kati ku myaka gyo egigenda mu nkaaga banaakulaba ssebo ng'ogenze olw'okuba mwagala kwefuutika omutajja ogende e Kajjaga bakuggyemu engoye batandika okwalula. Kisoboka kiteekwa egyo emyaka gyo mukulu. Kulanga ebintu bisoboka. Era njala kkubira omulanga Jjajjaffe Kasujjulubinga. Njagala oveeyo obuulire Abaganda. Mu kaseera kano we tulina okwogera buli kimu kyonna ekyali kisirikiddwa. Wandibulidde Obuganda lwaki omukulu ono eyeeyita mutabani wa Muteesa lwaki ku myaka gy'egyo gy'alina teyasobola kwalulwa ng'abalabe baayalulwa era atwagaza ki? Obuganda bwandiyagadde okutegeera ono ayagala Obwakabaka atayalulwa nga takolebwa nkomekolo gy'abalangira atwagaza ki? Kiki ekyatuukawo? Jjajjaffe Kasujjulubinga Obuganda bwandiyagadde okumanya abalangira bakolebwako emikolo nga bakyali bato nga bazaaliddwa. Kiki ekyatuuka ku wasajja ku myaka plus egigenda mu nkaaga teyakolebwako mikolo gya kirangira era teyalalulwa? Bagenda kwalula ddi? Aho nvuddewo. Mu system buzaabuza ofuge era n'okukola abantu okubafuula nti bali bize nnyo. Njagala nako Abaganda njagala mwetegeerere. Mu Buganda nnyinimbwa abataliiwo tewo bakikolebwa kyonna. Webuuze lwaki emikolo gikolebwako sipiidi mu Bulange Mmengo era nga n'ennyiri Matikkira ataliiwo nga nabo kennyini tebamanyi gy'ali balonkinze amatikkira era bagalemeddeko nti gagenda kubeerawo. Balonze n'akakiiko akagenda okukola amatikkira ago. Mugenda gakolera baani? Mugenda gakolera bannyammwe bakitammwe baani? Ne bw'obuzaabuze ekintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijja. Yommwe abali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe ebintu bigenda kuvaayo ku lasiti byonna nga bituufu. Mulyeetondera Obuganda bugenda kukola ki? Olunaku lw'olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy. Oluvannyuma lwe bataddeyo engeri y'omwoleso naye ekibadde ku Bulange olemwa. Nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda bagifuula ya comedy nga bataddewo obugologoosi buli mu kuzino. Ekitaba Bulange bagifudde ya comedy. Daba kino ekyo kibadde Bulange olwaleero.
ate kambazanyira akalala mugenda kutya. Kambazanyira akalala mugenda kutya. Baganda baffe, mikwano gyaffe, ebigambo byebyo Ssaabasajja Kabaka bamaze okuba nga bamugjayo e Namibia era ne bamutwala mu bitundu ebirala. Ssaabasajja Kabaka atugyamu meesinga nnyo naye tusaba Mukama asooke amusuuse akomewo bulungi ng'asobola okulamula bulungi Obuganda, empologoma yaffe eddemu ewolugulu. Ninabasanyu byereere nga Ssaabasajja Kabaka waffe tuzzeemu okumulabako era tunaba twesimye nnyo.